Bobi Wine ne Palazzo alike kai kiringa gamanti katika Holland. Bobi Wine yali yagenda yabuka amadaala kati kyamulaba amweri sanga mwe baali babeera nenga ebiseera byonna ye person wetubeera naye waka akunyumiza kimu ali inspired by Bobi Wine byaddala ekyo Bobi Palazzo alina ekifaananyi kya Bobi Wine ku buliri bwe mu luumu ye mwasula kyogamba mu busajja alina mukwano guli solid amwagala nnyo okitegeera era n'owoza omulaba mu interviews zonna ali kugonaizinga nnyo Bobi Wine niwe bamusiba edda mu 2019 2018 yamukubira akayimba Free Bobi Wine katrendinga nnyo nakati era obokalaba ku TikTok era obazaayo katrendinga kitegeeza yo mukwano gwe ne Bobi Wine kaya yamwagala ng'omuntu ategera yamwagala ng'omuntu era omulaba ate ne babyabufuzi pasto tomulabyeko nnyo mu bibiina byanjawulo bwekiri n'ebibufuzi ate tabiriimu nnyo jasi kati guno yasazeho n'agamba naye kangana nyimirire naye mutambulizeeko kino olw'ensonga ye akyewulira muli mu mutima Palazzo oyo gwolaba mwana alina ebintu byayitamu bingi nnyo underground kati ng'abaana kuba Palazzo aweerera abaana balinga ba 15 abaana baba neighbors awo emakindi awo alina abaana bangi sijja bamenya kuba mulimu n'abaana ba tiimu abaana bali mu tiimu abaana abali ku management abaana be bakola nabo abakwatirako kitegeeza like abaana ba AK47 obamanyi bonna bali kuside ye wali abaana alina ebintu byayitamu ground kati alina ebisomoza nga byayitamu n'agamba naye singa tubadde ne bwetu mu ggwanga lino singa tuli bwetu ne bwetu kitegeeza alinamu ye kyayitamu kyalaba nga kisobola okukola ki okumunyigiza omutuusa watu n'ebyobufuzi ebyobufuzi amuliro mungi naye katusabe Katonda kuno batuwe abalonzi abatuufu be twalonda nego okimanyi n'ebyo ebintu nabyo tulina kusaba busabe kubanga abasajja okimanyi emyaka 5 giweddeko gye twali twakatwekayo abasajja era naye ogenda okwesanga nga ye mupigo mwesiga era takyusizaamu myaka 5 gidduse mubongerere ekisanja kumbe naye tanabadde yeeterere bakatuukayo oba bazeebe nyini abaddeyo ate nakyenga mubongerere ekisanja batukolere kati tubalimu emyaka 10 leo giba nga talina kyakoze aba talina kyatugamba era kituufu naye nga Buganda wange obulamu butambula buti badde obuze abantu badde babuzeeko brown skin event brown skin yanti yanta kati ate bw'atanta nze mba nategeera nti andimbuze naye nze waŋŋamba nti Ashimu ali ku muzindaalo nkutadde naye nga wendi osanzeewo wane amiina wana bakwagala era kyemmanyi basinga okukusaawa bantu batandika omukutu ogumanya baŋŋamba ye tukulaba ku brown skin olabye n'abaana babumufaani kyabagamba oyo mulaba ku TikTok yange onyiridde abantu bagambe nina akanyiriro kazze mwebale kubeera n'abakazi abanyirira ku bumufanisha gamba bosi bumufanisha nti Ashimu musaasiimye Ashimu asiimye abakozi abakolera ku bumufanisha abane mwenna nasana netubadde ku opposite Texas Hotel tugule fanisha abakozi balungi ddala ate bakaneka kakeyawe kalinnya ak'amaanyi alright Maka Pro Fashion izi kongula webale kunsabira tetwalabye bimuli ku mmotoka na bifaana nedda wabuzeeko baluuni kati obuzibu bw'eddinaaze nze ekyange kya bulijjo kubanga nalina eyasooka okitegeera negenda then neyadde nga yakubiri kati saakitulenga kipya mu maaso gange kati bannaffe bali abazifuna ne bakuba ebimuli batuufu twabako munnaffe omu mukwano gwe sijja mwogera linnya gwe nkyogera kino ojja mumutegeera alina emmotoka yafuna endala n'agira n'ateekako ebimuli neekubya ate bamala baganda tesiiye yamaama abantu bamutegeredda mu komenti lwaki oyitawo nnyo naye nga nze kyeŋŋamba buli kintu kyofuna mu bulamu mwana nga
kizze na mukisa gwa Katonda kira kyakabi mwana kubanga sebo si kyangu ebintu byonna tukolera bikolere mwana papatakira ku masha n'ogamba nti okubye eddiru ya bukadde 10 okubye eddiru ya bukadde 5 ina kunoonya 10 just ina kuba haso 10 kinne wacho n'ebibere ebibiri ate bibere ebibiri n'obwo 10 izo no senefeze tusonda okufuna obwo tubatufunye ng'obwafu kitegeera nange gaali yo yazze gaali weeri emmotoka yange weeri era ekiro ennaku zino munnange kati enyambako obeera seefu nnyo baza buli abantu bayingizaawo mmotoka kikaki motoka ya myaka gy'abavubuka sijja kugamba nti mbadde motoka ze tulina okuvuga za bbeeyi gyeziri eyo naye tulina okutandikako n'obulamu obutono zino entono neseberere si ntono ntono si ntono waliwo yagireeta mu tayipu bwetyo noloola afunye akadomola ku kkubo badaye olyese n'okyogera kati sewo bw'ogamba bwotyo byakivubuka bwenywa biri bitaano si nnyangu naye inshallah tujja gisobola ogibeezaawo tujja sobola ogirabirira tujja sobola ogifacilitatinga kubanga mukama Katonda tasobola kuwa kyotasobola ate olwala n'obuvunaanyizibwa kasabujja buba buzze okitegeera ne woba olina amaka tosobola kugasuulawo mugande gakulemeredde mukama Katonda yakuwa kyonaasobola Katonda waba yasazeewo n'agamba gira obeerako awo kagira mbeerako awo amiina kongula kunsabira amayi mwana kati nze kankubulireko amazima nina sitole y'emmotoka yange yasooka nakati nga ebyaddala mu lo bwe mba seerabidde nakaabako ku maziga kuba nagula emmotoka eyasooka miliyoni zaali 12 zinasooka sente zinasooka okuŋŋaanyiza ebbanga ezimmenya n'emmotoka eyagenda mu bintu abantu abasinga baali bambuuza emmotoka yaddawa nakolako sho emu nenteekayo emmotoka yange gye nasingayo kitegeera emmotoka eyo negendamu ebyo ebintu by'okusaagirira nga sho egaanye sho yagaana enkuba n'etonya kitegeera so sho nali ntegese na boosi wange yennyini ankopi wange twali tugitadde mu Kakiri Gardens enkuba n'enkuba ate enkuba kasita ebitonnyamu tebabuulira ebibo tebabitegeera kitegeera so abantu abasinga babuuzanga nnyo makapule emmotoka yagitunda omanyi kati nafuna challenge manyi ebbanga limaze asina mmotoka ebbanga limaze mwaka gumu plus kasina mmotoka nfunye okusomoozebwa eri n'abantu kitegeera of course brand yeddirira kitegeera abadde oli atakimanya gamba kati yagitunda kitegeera so kumbe ebizibu byansi nanyina sitole y'emmotoka era nze buli wenjirowooza by the way omuntu amanyi abadde atambula nange yansanyukiddeko nnyo okuddamu okulabanga omanye si kyangu sebo emmotoka kuva mu ngalo n'ogizaawo ebyaddala ebyokukola biba bingi okategeera ebitwala sene biba bingi nogamba biba bingi kati ate n'ekirala wabawo ne baneeno ffe tulina abantu oli ng'akubeera bubi ng'alabanga ng'ayagala kusitoopingira awo ekitegeera abeeraawo nga mwenkana kyova olaba obeeramu n'abakubiifinga ng'agamba talina kusukkawo awo talina kubeera wa talina so nawulira nnyo ennaku emmotoka yange bammanenda bagitutte ate nga sente bampa ntono nene zinemano zaabula mu show miliyoni nga 7 nezibula naye nga ate obudde obu nali nkola kufuna okategeera so story yali mpa siga nti wanywa nnywe kitegeera naye osanga kati nga osanga omuntu ku street ng'ayogera oli nagamba banasaze bagondi bakogerako ebibozi birakuolira nogamba kale nosinga amanyi obulumi bwendimu mwana naye nga Mukama Katonda ye amaana agamba amazzi gakulukuta gali gakoze eki gali gakulukutidde wabanga nga yategedde nti makapulo naye kali guno omwaka kafuneko ekisumuluzo abeere nakyo kuba si kya mmotoka mpya naye ekikulu kya byonna kisumuluzo kitegeera bwekiri so banayinze nasanyuse mwebale kumusabira abansanyukiddeko wallahi abaana nabalabyawo bagakongula bansanyukiddeko bambi n'ataasanyuse Mukama Katonda akuyambe naawe osanyuke nga asanyuke nga ggwe naawe osanyuke nga nzo jawulira gyekinyumamu bwe kinyumamu si mu bubi omanyi munnaaye ffe tumanyi wano ku internet abantu banyiiga n'ebitaliimu
omuntu anyiga Ashimu ng'oguze n'essaawa agamba lwaki Ashimu yeesiba essaawa ey'ebbeeyi bw'etyo okitegeera naye ng'ate naawe omutima gwe gye gukoze eki gye gusiimye naye ng'ate naye omutima gwe gusobola okusiima poloti n'agigula eyo n'agiteeka eyo kwekiri kati Katonda waba yatuyamba n'atulaga abantu bwe batyo omanyi oteekayo ebintu bino bituuka ku intaneti bituyigiriza ekintu kimu wabaawo ateekako kalayiki wabaawo akometinga wabaawo ashiyalinga wabaawo ayita ku posti kiri okategedde baba bangi Ashimu weesanga nga waguze engatta empya oba n'ojamba n'esitagamba Ashimu engatta eyo nga nnungi kitegeera ennyumidde ebiseera ebisinga mba nyina kifiiringi ekyo Ashimu ajambala atya okategeera so abantu kale mu bavubuka bannaffe mulimu ab'emitima egyo bwe gityo kati musangira abadde akubiifinga enaakubiifinga omulimu enaakubiifinga ng'omuvubuka enaakubiifinga nga munno kati omutima ogoba ogwabizza kati aba agenda gamba naye kati abasajja agenda kuddamu nkalabe ntya nsi yatambuzanga amawulire emmotoka yako kaagitunda teyamaana kunoonyereza n'emmotoka baba baagimutwalako mu ngeri bwetyo okitegeera so naye nga amakapula ekyuma yakireese abakyala abaagala drivers seat mwaludde okwewandiisa passenger seat mwaludde okwewandiisa oyogeddeko yaki ngenda teekangawo simu yange ne KFC ani Miki yazze Miki yatugambye omukazi olaba yeemamaaza sala amagezi gonna gonna olabe nga tobonaabona kitegedde kati munnange omanyi kati obudde buno twetaaga abakazi abali siriyasi abagattako ebyaddala okugattako kyali baddaawo naye ng'ali siriyasi gwe mwana gwe olaba Ashimu tubonaabona kati nga Miki bwali mu byogera olaba Miki ebintu byali kwogera ku intaneti okwo tolowooza nti byakisiru byonna bituufu ebintu byagera bituufu nga nange obeera n'omuntu n'omumalirayo mwana n'ogamba kankole kino kumbe yeetakuliiko abaana bali siriyasi bagoberera live za Miki bali siriyasi Miki alina ebintu byateekamu nga kwegamba mutuufu bikwatako nnyo jjukira Miki oyo kintu kyakola kintu nno tukirabanga ekizibu naye kyangu nti okusooka n'oweteeka mu mutima singa mbadde nze nga nze ayogera ebyo bigambo Miki byayogera Miki yazze ku app n'ekintu kye ne idea ye ate agenda gifunamu omanyi twalwawo otegera nti yagiyita agenda gifunamu twalwawo kitegera twamaze nawa posta ate ng'okimanyi nti agenda kujjuza labonite eyo yakoze posta nenga kati yagiwanise yes kati ate nalabye waliyo live gwegenda okutuga mukazi we bashi oba yali mukazi we oyo yakuŋŋaanyiza bonna bannakazadde b'eggwanga bashaira price kati waliwo oli Luwirayiti ye ate bamwagala jjo eri ng'asabula kabira Luwirayiti yali awokoyolaive yatalina kutuulako ekitegeera twamumanyidde eri akuba akabira muganda wange fangoni agisuula ku ttaka omuntu omu naye kati gwe nga makapulo olaba nga ekintu kino Miki kyeyatandise kigattako kiyamba omuvubuka oba ekintu Miki kyeyakoze of course mulimu abali mu mukwano ogwaddala nno mu bavubuka awo ekiyonooneramukko omuvubuka asobola okugamba naye oba nze mu ssiro kitegeera ebintu bwe bityo naye nga kigattako kubanga abaana ab'obulenzi babonyeebonye nnyo n'abawala baneeno kitegeera abawala sigamba nti tebali serious mu relationship zaabwe bali serious naye obulimba bususse obulimba waliwo busukkiraawo wakati awo okitegeera opanga kino ye nakukola bwati n'omupangira kino ye nakukola bwati kati abamu tebali mu straight kati Miki yabaleetedde okudda mu layini kale nywererako wooli okategedde obufere bube butono webale nnyo kati ye agezaako kujjayo ekyo nti kati gwe naawe omuwala abadde alabanga Miki ebigambo byayogera nti birina amakulu biwa amakulu kwebyo byokola mu relationship yo bw'obadde otagala tegeera nti n'omuvubuka atandise okubuuka okategeera oba bigambo Miki byayogera byonna bibuusa omuvubuka naddala ng'okyeyiya naddala ng'akaza akasente okaba kabuba sooti ate nga bw'okasiga buladi waliyo omuvubuka ng'abeera awo
ya facilitatinga buli mu girlfriend we kyalina okukola gye bali bayitirivu okategeera kati nenga naye tayingiza kinene naye nga olw'omukwano guli yerekereza buli kimu kyayali badde akolera maama we n'akikolera ggwe so kitegeeza Mickey wano alina engeri gy'ali mu kuyambako abavubuka abo indirect buli omu agenda akitegeera kati ate waliwo kati baaba tebajja mumwagala kubanga abawala badde bakola byebakola kasasiro wawe namuli relationship ateri amwanika naye kati ono yamaze abaana bagamba depression kyali mu depression yamufuukidde akabasa naye newena aba depression but byayogera bituufu biyambako era nga 11 tugenda kumuwagira tugenda ne peeni n'ekitabo kyayogera kyo notinga okategedde so kati ne Bash sinawuliriza nnyo ogundi ye live ze naye live ze aliko ne mama black man eyizo batuga bali single mother eyizo batuga mu live ya Bash nabo abantu tebagijjumbira nnyo naye nabo bajja kujjuza n'abantu obirabanga ebyokusaaga nabo bajja kujjuza kigenda tuuka ekiseera kikwate ene Mickey kikutte ne wali kikutte ne wagundi kikutte ne wali kikutte naye okujjuza abantu kyemanyi Makapulo kiva ku biki byoyogerako na ensonga zo nasonga zaabwe kati zibamu eggumba nga zikwata ku bantu kati zirabamu eggumba ziri okwo bajja kufuna abantu of course naye nga Mickey yenza obudde bundaba ati ejjeno amina Makapulo fashions tukyali naye akyatuyisayisaamu oli agatambula wano Makapulo twabalabye mwatuuseeyo dda ku kitebe ekikulu ngaba muyimbi wange muyimbi asazeewo omuyimbi tugenze okugiraba te ku internet nga kitokota nga kitokota ku TikTok ankopya zeeno bw'oscrollinga obudde ondalabako palaso toyinza kati naye kabadi kyakaliwo kuba ati goli mu nnyumba ye no kati ate ekyenjawulo ekiriwo nti nze ng'oggyeko ebyemabega byemmanyi ku ankopi nti kuva dda mumanyi musajja wa Bobi Wine amwagala nnyo sigamba nti excitement mboba ebitandise kati Bobi Wine ne Palaso alike kale kiringa gamba nti kati gawola nti Bobi Wine yali yagenda yabuka amadaala kati kyamulaba amwerisanga bwe baali babeera naye nga ebiseera byonna ye Palaso nawe tubeera naye waka akunyumiza kimu ali inspired by Bobi Wine byaddala Palaso alina ekifaananyi kya Bobi Wine ku buliri bwe mu luumu ye mwasula kyogamba mu busajja alina mukwano guli amwagala nnyo okitegeera era noba owiza omulaba mu interviews zonna ali kugonaizinga nnyo Bobi Wine niwe bamusiba edda mu 2019 yamukubira akayimba Free Bobi Wine katrendinga nnyo nakati era oba okalaba ku TikTok era obazaayo katrendinga kitegeeza yo mukwano gwe ne Bobi Wine kale yamwagalanga omuntu ategeera yamwagalanga omuntu era omulaba ate ne babyabufuzi tomulabyeko nnyo mu bibiina byanjawulo bwekiri nebyobufuzi ate tabiriimu nnyo just kati guno yasazewo n'agamba naye kangana nyimirire naye mutambulizeeko kino na kino olw'ensonga ye akyewulira muli mu mutima Palaso oyo gwolaba mwana alina ebintu byayitamu bingi nnyo underground kati ng'abaana kuba Palaso aweerera abaana balinga ba 15 abaana baba neighbors awo emakindi awo alina abaana bangi sijja bamenya kuba mulimu n'abaana ba tiimu abaana bali mu tiimu abaana abali ku management abaana be bakola nabo abakwatirako kitegeeza like abaana ba AK47 obamanyi bonna bali ku side ye wali abaana alina ebintu byayitamu ground kati alina ebisomoza nga byayitamu n'agamba naye singa tubadde ne bwetu mu ggwanga lino singa tuli bwetu kitegeeza alinamu ye kyayitamu kyalaba nga kisobola okukola ki okumunyigiza omutuusa watuse n'agamba kagende wa Bobi Wine mulwanireko tutambuze enjiri yegundi yenkyukakyuka so kitegeera so Bobi Wine Palaso connection ebaddewo nnyo emitima gyebayinga
ni fuck ne Bobby wadde mulaba nga singa Palasa abaza abantu wali Bobby aba musanyufu in fact omulaba ko ne wa Dax vibes nga Palasa wali yali ku stage nga principal musanyufu nyo nalago muziki gwagonyumirwa nga nyo kitegeera nti kale yamutegeera naye nga ye omuntu ekitegeeza kino kyongedde okulaga nti enkolagana ya Bobi Wine ne Palasa tezerwa kuba nti teguddeewo obugwe baddewo just kati ffe ab'omunda tukimanyi tukimanya n'obeeraawo ng'onyumya naye yakunyumiza ku Bobi Wine ekitegeera nti Uncle P already ye abadde omuntu wa Bobi nnyo era isinga bwe twamulaba dda ku bitebe ebirala singa twamulaba dda naye just ekintu kyakipureyinga bw'atyo obadde omulaba omubuuza ku Bobi Wine oba ne Bebe Cool oba nani olaba engeri gyakwansalingamu nnyo nga positive side nga zirira ku Bobi Wine nnyo abaze bamugobera bamumanyi kituufu tumwagalize oba tuwagalize bannankyukakyuka okuwera okaminga omuyimbi ng'oyo ejjinja we tafaali ddene baira tuddeko ku kisaidi ya family ya Palasa because tulaba ye oli mukulu waabwe Jose Chameleone legendary ali ku side of course Chameleone ne Wizo bali ku side ya yena of course bo bali ku side yena ale kugata kirete muko atakisobola kuba kati olaba kati kankubulire obudde buno kati ffe olaba ffe tuli ku internet kunene okimanyirize omukutu gwenyina ogwa makapulo bannabyabufuzi bagwetaaga ogukozesa okitegeera platform yange bagyetaaga era ne wabaayo ebintu ebigenda mu maaso mu kibuga nga bya politics batukubira amasimu ba bloggers ne bagamba makapulo tugabayo emitwalo 3 biki munaakola okitegeera nomugamba bali sinayagala ku blogingira ki omuntu era oba n'omutima gwo okasooka okulaba oti noweza emyaka 18 oba weetegeerera okitegeera kitegeeza Palasa ne Chameleone ne Wizo bonna bakulu buli omu yeetegeerera tosobola kuŋŋamba nti Palasa asobola okakibo ekintu kyatayagala ku mutima musajja mukulu aba yeetegeerera kitegeeza Chameleone we yasalawo okukola kiri ogenda eri yasalawo nga ye omuntu yeetegeerera noono yeetegeerera kitegeeza tewali kisobola batataganya bonna yadde tewali kati mbola okubona agenze n'oli agambe kati mwana akatate nedda ssebo abasajja boolaba bonna bali solidi buli omu asobola oyimira ku kigambo ki okitegedde oyo olaba Dr. Jose Chameleone yayimira ku kigambo kye nagamba ize niwe naaleya zepagira muzeeyi Museveni njagala ngokyeka wali olabyeko abamukyawa mbola okuba wagira muzeeyi yasigala kati ne Uncle P bwali kati obudde buno kitegeera yagambiddewo era yakoze tweet ekiro nagambirawo takyalina kubuusabuusa ewanno ekitegedde kitegeeza yayimiridde ku magulu ge n'ayogera ebigambo byeyogedde n'ategeeza ensi era ne mukulu we oyinza okusanga yali postinze posti era yagitaddeko ne kalayiki kitegeeza tekirawe kibaawulira tekirira fena kasoboze bya 18 solo kwesalira wera kati nze wengamba nti kati guno omukutu gwa makapulo guli ku TikTok ogwire emitwalo 2+ negamba kati kansalewo kambulogingire omukulembeze bwati wakibiira bwekitira mbuloginga olw'ensonga basobola okunsasula ssente okumubulogingira ekitegeera naye tekitegeeza nti aba ansaliddewo okukola ekyo nsobola okumubulogingira nga simuwagira naye nga mpadde ssente era kati bwe kiri ku intaneti bonabona abaana balina intaneti obudde buno abaana byabufuzi bagula pages ezo kati babulogingireko politics waabwe alina okwagina obudde bwa politics era nowonaaba okoze interview kyezo tojja kwewala kwogera ku politics era gyabaamu obudde bwebwo bwa politics kikulu kyabirina kwogera bintu bituufu bikwatagana bitaleeta embeera Uncle nga tuvuddeyo makapulo waliwo ensonga eziri mu kutambula nakati zikyali mu kutambula era zinyigiddwamu abantu ab'enjawulo nga ensonga ezo ziva ku mukulu atwala Fangoni Forest olutalo luli ku Fangoni awo luvannyuma lw'ono omwana dansa okufa naye baaba top dancer fight yada omanyi kali akantu waliwo Mr. Buleti nga tannafa yagambanga towumula akagamba ako keraliikiriza nga abantu bangi
ebyaddala olaba oyo omwana top dance yafa yaleka akatambi kijabeerera kizibu nnyo bino nga wolaba abo bennyini abakabira batera okukozesa ekigambo tujjonkere tujja kukuba engatto okitegera kijjaba kizibu nnyo okuddamu tiisatiisa abantu ebyaddala naye ng'okimanyi nti kwokwo kubatandikidde kubanga of course ninawo like abayimbi bange bayita Bent Boys bavaawo kwawo bali ku live emu ne bakoona ku nsonga ezo balinamu obutakkanya bwabwe nani n'omukulu Alien nakoona ku nsonga ezo omukulu ku makya yakeera kukubira mu manager naga mwajjonkedde twabalabye naye damujjonkere gumu obulamu tolina ngamba amaanyi bagajja wabano no kati lwakuba nti ebintu bino bikyaliwo ebityo naye kijja tuuka mu Uganda nga tetukyalinamu ebintu kigenda tuuka nga tukyalinamu ganga ezegaaligaali ezo ebyaddala kubanga like edda violence tolina musupporting era tewali toyinza kusanga ne waba President Museveni yenyini aso agamba mbu naye awagira omuvuka alina violence mu ghetto oba like awantu onaona oba eddembe okulinyira eddembe ly'omuntu okimanyi na freedom of speech kubigenda mu maaso yensonga lwaki onoonya nojja n'ombuuza maka kino kiribwe kiri kitegeeza tewali muntu yenna asobola kugaana kwogera ku kigenda mu maaso kati omuntu yenna waaba asobola okugaana n'agamba bambi omwana kale yafa yaleka akatambi akagamba nti bagunde bebankuba okategeera gwe nojja n'ogamba binawulira nedda kambi kiwuseemu teyabyogera bw'atyo okitegeera kitegeeza ate oba obisse media kiyakola kiyafuna kati ebigambo omwana akatambi omwana bikayogera birimu amannya g'abantu abamu ate nga bakukibira ate nga baawa bakukabira kati bwe weebuuze kati kale omwana kale yafa yali dayadi kale w'oyo omukulu nga wetukyogera yali dayadi wa Alien yali era akwata kifaananyi kyani yamuziika teyamuziika edda nali nga soogeranga nnyo ku bino bintu kubanga ffe twayogeranga nnyo ku ntalo zaabwe palasa bwe balwaniranga n'Alien biki kale nga omanyi nti of course mbajina kubeera ku side ya Nkopi nabo babaako ne babloggers baabwe abaali bakibavugira naye nga bw'oba oyogedde n'oyogerako bali mu interview n'obaga tomwogerako muleke ate nga bodde eri ku page zaabwe bakomerera Palaso kitegeera kati olunaku Palaso nankubira essimu naŋŋamba Maka Pro wangi oli mayanja wafuuka mayanja tekirivaawo oli Palaso music kivola ne ku motoka yange era olabako Palaso music forever okitegedde ntokyasobola kunkyusa mutima ne bojja naki nkusigala nkugamba nze ku Palaso kwesitava nti yogera ensonga nga bweri olw'ensonga era ogenda kusanga boy eri bali mu kunjasa tebagenda kubikirira Palaso oyo olamanga yakuta okukuba Palaso wansi akuba kutta olaba akuba Bobi Wine atasobola kumuliplayinga nosanga lamanga ali mu kuvuma Bobi Wine ali mu kuba Bobi Wine naye nga Bobi Wine tasobola kumuliplayinga okategeera so fenga fe aboogera ku internet tuba tulina okwogera ku bintu bino ate oba tulina nsobi gy'okoze of course kiri ku internet kati gwe Palaso yaŋŋamba ekintu kimu wajje wabengayo omuntu omu akujja akujjonkera nti lwaki wayogedde ku kino lwaki ekitegeera so tetubyogerako nti olwokuba twagala obboogerako gwe tebakulimba amawulire mangi agali ku intaneti gabawo mangi agatambula tujja kwogera nti olwokuba kyekiriwo era bye biri ku intaneti twogereko waba kyesitajja kola kwe kuvuma nja kwawukanamu ne babuloga bamwe abamu balama zijja kujjanalizinga ensonga ofunemu ekituufu kati ate lama ye n'obwongo bakola bwe bati ye tasobola kutegeera wantu nti basobola okuteesa wabula ye aba avuma buvumi genda olye kino genda okole kino naye ng'ate yeerabidde nti ensonga ntono nnyo nnyonnyola omuntu omugambe nti bannange Alien Skin teyaliwo okola olunaku oba yali wano naye omwana alabika okitegeera naye okuvuma okwo abamu kwe kusinga okubanyiiza n'okuwemula omuntu ovuddeyo wemudde maama waagundi kati nga olaba
Jose Chameleone legend we yafunamu obutakanya ne Fangoni ba Ibula Kabadia ne bajja ne bamuvumirawo okategeera abira okitegeera ba mijago kati go mijago itema oteke embwa internet ojite mama wa legend omulamba mama wa Jose Chameleone nga jogera ageranya goloza Dayadi wa Chameleone atwala ki mutima wakusangira kitegeeza mugenda kwekuba okategeera kati ate CFF abo mwaba mwe mubakuziza kyobola ba internet yeyonese ku side yammwe era kyobola banona bula bali mu basabula bonna yali bali bantu bammwe kuba otunulira full figure yali tuka naye nabula wawulerereza mwatabuka internet mwajono mwajitekako okulwana which is not good ekitali kituufu mu industry nti kyali badde waawo kale lwana n'omuntu akuvumye kale akuyingidde nnyo najja n'akuba famire yo n'agiteeka wali naye maama n'omuntu atakuliiko gwe n'olwana naye okitegeera so industry ebadde naye nga ebikolwa ebyo byo bikendeere of course kuba nalabire Mr. Balaam yakyogeddeko naye n'agamba takkiriziganya nabyo kuba kati birimu n'omusaayi gw'abantu mwana gomaye omuntu okufanga bagamba teka obulumi abantu b'embaale bwe bayina mwana nayo fango babadde bakafiirwa MC ab'embaale oyo MC gwe bakuba akaso kati ate baddemu bafiirwe n'omwana oyo mwana abadde talented yo yatambula n'ekizindaalo yabadde azina ne kati wuyo kale kitegeera nti kati bwajja teni n'omu abadde yakikutaddeko nti gwe ate kati abaweze babiri nga bafa ku lwa fango noli gwe baatomera waliyo kati waliyo oyo omulenzi oyo omulala puli abaana bamwogerako nnyo yani erinnya lyakuba linneerabidde bamwogerako nnyo oyo yafiira ku fango oyo omulala emotoka yamutomera yafa oyo nga emotoka oba gwe yatomera ye Jolamu okitegeera nti just kati ne babbalamu baatuse ne balabanga ekintu kiringa ekiringa kigenda kisukka kyobola buli omu ali mu byogerako internet yo eri kummwe for almost kati tugenda mu wiiki 2 internet yekyaliku ekyekintu kitegeeza ekintu kino kirinamu eggumba kati webaba bakuyiga nga famire ezo zifunye obwenkanya kuba famire ezo zisaba bwenkanya ne bannayuganda ndozi kibadimandinga baagala kumanya mazima okitegeera amanya mu mwana mugenzi ge yaleka Uganda police gakoledde kyo kitegeera so bona abifuna tomanya watwala by'omukulu taliiwo yewambye mu bigambo ebitonotono yewambye tatiza kulowooza kuba ndi ogamba wali y'omukulu abantu balaga talina wonna walabikirako naye waliyo kati okugjako mpozi naye agenda vaayo palasa atwendinga nayavaayo maye palasa waba atwendinga kajuga ati omukulu atayagala muntu mulala alina kutwendinga muyitako abayagala nga yatwendinga esawa era twali mulabanga otwali bamwadde 24 hours zane 24 anyways katuvudde ku Fangoni songa za Fangoni katuzirekera ab'obuyinza ezo twazibakwasiza nongerako byogere naye violence tumusupporting we don't support violence supporting violence all right Maga Pro tudde ku mukwano gwo safe ko doctor tumulabe bakyala be batabuse buli ne doctor yakola erinnya doctor Sefko bani bagamba erinnya likole bambubyo bambulungi erinnya lye yambulungi yes Sefko erinnya likola mbubi Sefko ndo yajja ku internet yoko nga yawo yali avuma naye baba yali asabula ayina info watakwatagana omuntu gwe yasabula AP ebiseera ebyo AP kataaka abatale bakazi bakabama AP nagamba ngenda kusiba ngenda kola kati Sefko bwali we yajja ku internet nga aleeta olugambo nga teruliyo n'akusibako ekigambo bwabadde motoka yagisanze ku ka guest house kagamba nkusanze n'omukazi nga muyingira naye nga jase paakizewo paakize ate yali Sefko kati Sefko bwe yajja bwatyo naye bambi mu kujjakwe n'aganzaamu nnyo obukazi obwali obutono ku TikTok okwo omukazi wali awo buliamanyikiddwa nnyo bwali nawo esindowooze ensi eringa eyabulemwa nga bulinga ensi eyalema ne butandika okumudeetinga
bakoze naye bakozeewo yasookera kale akakyala nakankaka nakankaka olwavaawo Joey olwavaawo ono gwayina badigalo Ezo kati so ebintu ebitambula obudde buno byekosa byali badde bivudde ku Ezo nti Ezo omuyimbi we mukazi we ate fwe tumanyi wazisa kusubira nti dokita ajja kwawukana ne Ezo balonda babiyingiddemu bano akyobola oli yagejja amatama alinga ddole ani ono eyali omutono ono gwe bawa eddagala erigeza nemufuula ekidomola oyo alinga epipa yakola obutama Joey ate Joey tonyuma mu kuyomba Joey ebyokuyomba walivuddeko tamanyi kuyomba Joey bw'oyomba otunyiiza bunyiiza ffe ate bw'oyombeza abaali kwatiddwa kati weebuuza Joey ki ekikuyombya mweyo efaanana gy'ofaanana Joey tolina kuyomba atunda eddagala ki atunda ddagala era byakolamu bw'akola mu byakugeza simanya yakola bbeere yakola bina bambi tuyambe yakola ttama bakufunire ekitebe ekinene mw'onaatula ng'oweza emyaka oba asatu boogenda boogezi olinga ensi andi ate abakazi asatu gamala awo nga tange oyiike viivi oba kati olaba oli ofaanana bwoti nze ndaba tolina nakuyomba eyo enfaanana eyomba leka abantu abatono bayombe kati olaba Ezo wayomba omuntu agamba bambi kanyabo bakasaasira naye kati goyo bagamba kirabe kati guno gufaaki naye kati Makapro nsonga ki eyinza okuba nga yaviddeko ddala okwawukana kwa bano kankuwulira amazima gali bwe gati Ezo ne Dr. Sefuko tebasobola kwawukana eyo interview bajja mala batereere ge mazima ekyo kyo kikubuulira naye bano ababiyingiddemu mwe muwummule muli bagenzi kati fe tuva balanga abagenzi yabakozesa mwenna ne kiggwa wekiri yamuvinga wano mwamuvinga kikimu kyamwagala lwaki bajjonkera ate Sefuko tali abanene yalizemu n'abagamba kati kambaddemu kakota ni omusajja mumwesonyiwe temulina nekimumwagaza ye yabaleeta bayiza Sefuko yakola abo abaana Sefuko mayise Sefuko katoopu kaleesa abaana ku intaneti tekana gwe kakwatako Sefuko talina kuti gwayimyemu n'agamba nti njaga kufuula abantu bakumanye n'olemererwa ebyaddala kizibu ani yali amanyi Joey tewali ani yali amanyi Nakankaka tewali ate Nakankaka nade simusubira kuyomba mu bino bino Nakankaka yadda wa Pastor Bugema buli muntu era agamba kati Nakankaka yalwaki yatandise okuyomba omwana w'ekyaki tebikyalina nebimukwatira nako naye kaalina omukwano yes Sefuko wali omwagala Sefuko mwamuvinga mwenna Sefuko n'afuna Ezo oba beekuba ne Ezo baleke beekutimpule kati mumulwanirako mudde mumaka mwenna mufumbe basatu ontyo tekikyasoboka oba mumwazaala jasi kati beefuulemu kobbize bafuneko byokkola obuugi mpozi abwedde bwe mutunda ate oli atunda buugi bugejjesa yuyo agezi alinga nsi ennaku zino kati bamuyita bwaguuga kati wuyo mbwa kati gwe bwaguuga bagenda kuwa amannya onatera okutaba oyitawo bajaga abanene mu gavumenti baabo gweli onatera ofuka Nakanga aconcentrating ku service Nakanga already yazaala alabirira omwana ave mu bintu bya Sefuko of course by the way nze ndi kusaidia Sefuko emirundi gyonna ya Sefuko omulaba Sefuko oyo ayina no kusaidia bano bano abazze kusaidia Sefuko ne kuya Sefuko ne Ezo batule baddemu bakoleki batambuze ekintu kyabwe maaso sibawagira nakwawukana yadde n'akatono sibawagira yadde okwawukana n'ekino n'akatono nze njagala Sefuko ne Ezo batambuze ekintu kyabwe maaso olw'ensonga Sefuko ne Ezo bakwatagana babondinga era olabye Ezo ebiseera Sefuko watali naye siraba Ezo wali mu kuyimba naye ate Ezo wabeera ne Sefuko Ezo ayimba endongo etambula era Ezo tebakulya kyonna kya Ezo noddawo bagamba nze njasobola okwebezaawo njasobola okwemanaginga njafuna manager teri manager agenda kusobola nga Sefuko ayiwawo omubiri oli ayiwawo omubiri oli nsolo ye Sefuko ye Vikiseni ye manager Sefuko ye Vikiseni ye manager bw'ogenda okuyimba ye dansa
bogenda ku TV yakuwa vibe noyogera okitegeera kitegeeza guwa meeting wakubeera ne Sefu yamaani bwekiri basefu kwanga tubalabye tubavuddeko Mac Pro ennaku zino soko otwongere tuyitizemuko mu night abantu bongedde okukusupportinga bambi abantu by the way ateekawo embeera kati kankubuli yashimwe kinalaba ku bantu bano abatwagala gye bali kuba gino myezi giweze since abana tali kukola tonic kenso kenda abanye sola kiraba ntya infact ndaka ngenda myezi nge3 jokka 3 kwena tuli awo nga nkola ne tonic giri myezi ngena kola ne tonic naye walayo bona teekayo tonic abantu bajja ne batuwagira mwana abantu bajja ne babeerawo tonic ne babeerawo Mac Pro kitegeeza bwe bali kujja kutuwagira mu night zange zonna ne bbala nga yo we bbala ekola ennaku ezisinga ne mujja ne mutuwagira kitegeeza olwokusatu we muba temuze mu Wednesday mu talent Wednesdays mugenda kujola omukaaga waliwo night ezibbala ezibeerayo olwokutaano olwokuna ne Sunday zibandi ne mujja ne mubeerawo kitegeeza ebbala yo nga yo mwagiwero kaminga ane mutegera n'akamwesi molo maye akamwesi molo abali basoka okugitegerako kitiibwa bagiwa respect nti omuntu ajja okucyakalira yabeera safe wali security parking masavu nti togenda leka motoka ku luguudo polo kebeera mu parking era lewo oba ovaayo teri agenda kubba mbu ate naku parking ne nakumye motoka tuwe 15 esasula 10 mmeka 2 okategedde zokka kitegeeza akamwesa abantu bagiwolo kaminga ng'ekifo ekyobuvunaanyizibwa kujja kuliira mu ssente zaabwe mu mirembe bwekiri kuba abantu balina ebizibu akima abantu balina stress bagala gye bamalirako ebizibu byabwe mwezi ennaku ez'okucakala nagamba waye kanzijenjira ate bwatuuka eno nga nawe ate kale ate bwatuukayo ng'asanzeyo bw'asanzeyo ba brown skin bakuba endongo asanzeyo abo badijja abalungi ba DJ private ekitegeera kati wasanze washimunga g'okutta omuzindalo g'owa vibe ngagamba omuntu abaku ebbalaji alaba nga etambula bulungi omanye ebbala gy'otuuka era ebbala tonic gy'otuuka muno olaba nga oyina olira ssente zo esooka olwokusatu bakusalira ku bbiya yalibadde ekipa yalibadde yakasawo ne bagikuteerawo nti bucket kebeere ku mitwalo 3 cupa 5 shisha ne kabeera ku mitwalo 2 abantu banywa shisha nze tunulira shisha polisi ezitunda olwokusatu okategerako okuteiro buli kintu bakiteeka ku normal price ne basa kitegeeza olwokusatu ate kulwokuna ne bisukka bususi olwokuna ne bisukka olwokuna ne bateekayo akantu ak'enjawulo ako double trouble gula chupa ennene bakuwa ecupa endala muwowe obudde bwataddeyo kuva saawa embasa 5 mpaka saawa 5 kitegeeza ekino eki si kyangu mwana era nebaza management ya tonic mwebale nnyo okukola bbaala mwana nnungi nenebaza n'abakulu abatwala tonic bonna nyinza okuva ku basupervisors bamanager naye abakulu abali ku top mwebale kwagala Mac Pro nga brand yammwe okumuteekayo ne mugamba Mac Pro ebbaala gyongereeyo so mbagala nnyo in fact bali njagala kugamba ku mabaala genkolera ennaku zino for now mwena abangobeera ku platform zange mumanyi bwe mba ngenda kubeera ku bbaala nnanga ne ngamba nti ngenda kukolera wano olwaleero ne for now amabaala gakyali matono nnyo mwago agamu nagata era wondaba nga siranze bbaala we ginalangako manya ka contract kaba kakola ki kuba bambe munkubira amasimu nti nyako ennaku emyezi omwezi oguyise bayinyako ebbaala gye nkolera wano Nansana nga nyinawo abagagga bange abantu nga bangi nga bankubira ate Mac Pro Nansana ku Yesu amala nga toliiyo biki bambi bakasitoma banga abalungi bolaba nga siwanise ku page yange oba ku status yange kola olunaku ebbaala erwegenda okukola omanya taliiwo nze ebbaala zonna zenkolera zikimanyi Powerking ekasubi nje nkolera Friday TikTokers night era ebbaala sponsor wange abajona electronics boss wange gwe nkola naye olwokutaano olwomukaaga nkola ne tonic kwa kamwesi olwokusatu nkola ne tonic kwa kamwesi molo kitegeeza zebbaala mmeka 2 for now ne night 3 kitegeeza sinaayo bbaala yonna nabana abakola ebipande ebiposters
ne muteekako ekifaananyi kyange ne mugamba Makapulo kwali nga host bannaye fona mu kistoping ebya dada kinyononera mu branding ng'omuntu ensonga nze nyina ekintu kyange kyentwala mu maaso nga Tonic kiya appreciate nga nempa contract kati gwatokozesa ekifaananyi kyange nolaba nti nakiza Makapulo zibeeramu abantu n'oteeka ku ekifaananyi kyange n'okiteeka ku night yo oba onyononera branding ng'omuntu wena ng'olina in fact ng'oli nansana ng'oyagala nkole naawe ng'ebbaala ng'oli nansana jangu ntuukirira twogere tukkaanye ebintu bitono nnyo okitegeera si byakwereega si byakwereega gwe jangu ontuukire ongambe Maka tukwagala mu night bweti ne bweti tuteese nga bizinensi kitegeera sikyalimu eyo level yakujja kubeererawo bubeerezi nange nina kyendi nina abagagga bange nina abantu abanzikiririzaamu nennakuyo weebale nnyo nga bwolaba Ashimu okumukwasa omuzindaalo ate simweyo abafuta mweyo ka transport yako mu appreciating time ejagenda obeera ku stage awo nga entertaininga abantu kategeera so kyekyo for now nkola n'amabaala 2 Power King Kasubi ne Tonic kwa Kamwesi Mall Gayaza Road wenkolera nenga abatwagala mbagala nnyo ate abatatwagala tubagambe nti byonna tetujja bavugamu no akati abatatwagala bagamba eat water bagali amazzi akasajja bade batulaba Makapulo sokosibule ku bantu lwawonyo siibula abantu nga tetunasiibula bade abantu bange nga mbasiibula mbagamba tukole nnyo ate twagalize nnyo bannaffe bwekiri like olaba omuntu ayagaliza n'okufuna ofuna naye omuntu atayagaliza tuweyongerako okufuna kuba kutono kubanga buli wolibeera n'akasajja ku mutima ng'ogamba lwaki Ashimu atuuse awo lwaki Makapulo atuuka awo kitegeeza oba olina omutima omubi Katonda gw'ataakutonderamu gwe wafuna obukulu either olina okukola ennyo oba okwongeramu amaanyi kubanga ebintu biri Ashimu bangi wetuli webeegomba okubeera okategeera nga bw'ogambye bangi wetuli webeegomba okubeera ate nga namwe ate wemuli mwagala ate naffe wetuli twagala tusukkewo naye lwakuba abeegomba wetuli ate baagala twonoonera batuuke embuwe kati asooka kulwanyisa ate kyeyalisoose okujja okwebuuzaako abantu bangi batya okwebuuza Makapulo kikola otya ompa ku bukodyo ompa ku kino nkoze nti obeeranga gwe ate yali kwebuuziza kati ate ayagala amala akusooka akoonoone alabe nga biri wansi ate asooka agambe kale singa nakola kino okitegeera tusooke twebuuze ate n'emikwano kintu kikulu kola emikwano egikugattako kuba emikwano mingi naye olina bameka okitegeera bw'okyekinga mu ssimu yeeyo ddala oba oyagala emitwalo 5 osobola okukubira abantu 6 n'ofunamu akuwa bw'oba tomuyinaamu manyaawo kyalimu eri gurupu y'abali abantu abamuzibe okategeera esaako ebambi eyo kyoba olaba kati nze following bw'abantu bangi naye mmanyi bafolowa bange si be balina ate okunnyamba abo bonna ate nyina abantu bange wano mu WhatsApp yange netula neŋŋamba bwe mba njagala emitwalo 5 kankubire Jona Power King n'agamba kankuterekaana okitegeera bwe nkubira gundi kaso tukole emikwano emirungi ate naffe byenyi tubeere bakozi tuleme okuwala n'abannaffe abalina bwe batuuse kuba olw'ensonga okuwala tekikugattako kikuzabuza wansi kuba ne muggulu alina omutima omubi taliyingira ako kakulu nnyo Ashimukolera n'omutima omubi nga gw'ozimba omutima gundi afunye kino tolina gye weeyongera era tebina kye bitutwala forever ogenda kubeera awo era Makapulo kati olaba ojja Makapulo agende wano owulire ng'ofa oyabika bwekiri tolina kwabika fena bikale shine okategedde muganda wange akatiba keekamu yaman asigadde professionals nasa Ashimu sira kyekwongerako okujjako abantu bajje kumumufanica bannaye waliwo abawala abanyirira baweereza bulungi bannange nako kagaseeko service za kabi nnyo bali ku kkubo wenyirinyinyi twetaaga nnyo yingira munda ne parking weeri so munnaye bangamba bakola ne budelivery mukola ne budelivery
wabaguze ebintu nga delivery around Nansana. Around Nansana. Data gula ebintu byonna ebigenda mu nyuma ko bira babina ne katenizo baziteekawo. Buse bu TV unit bubo webuli. Zino bazita TV stand weziri, entebe weziri, sideboard weziri. Kitegeza buli kintu kye weetaaga furniture mu nnyumba. Wano bigwa ku bumu jangu gwo bigule ogambe ng'oli gwe mwalabe eyateekawo emmotoka bamuterawo emmotoka n'abipaaka n'agamba mpaka uwo muzigo gwapangisiza. Kadama. Ate ebintu yabijja wano byonna ebijjuza ennyumba. Era emmotoka yali bwere busasulizi transport yabituusa. Kitegeeza gwe jangu zikubumu furniture wano e Nansana opposite Nexus Hotel ofune ebisinga. Dadi bomu abeerawo, mami bomu abeerawo, abakozi abalungi Ashimu be yasiimye wonna weebali, kakeya weekali akalungi. Customer care masavu. Tuba kuba tusukka waawo, tugenda kubanga tubaleetanga Makapro buli week, tujja kumaba tumufunamu olunaku, tuyite mu mboozi ezitambula n'amawulire agaliko, tubenga ate tukwasaganya. Abawagizi ba Makapro Fashions kyakabi nnyo, abawagizi ba Banskin Events kyakabi nnyo, abawagizi ba Ashimu MC kyakabi nnyo. Ashimu abantu olina bagamba, omanyi Ashimu ono omulaba. Ainenge jada atubuzeeko ennaku zino. Omusajja alemezzaamu. By the way, Ashimu abadde atubuzeeko nnyo. Naye kati tukole bwe tuti. Mutantewerize ndabika. Tukole bwe tuti. Ashimu waddamu n'alabika emyezi ebiri nga midinga nga tumufuna buli lwe tugenda okukolanga stories. Ngenda muwaayo ekirabo mu maaso awo. Alabikanga producer Katereke emyezi ebiri nga jamwana tukola ngenda kuwaayo ekirabo Katereke ateze mmanja kijja kuva ku Makapro Fashions ate soba tukwambaze okategeera Ashimu tumwambaze olw'okubeera okubeera active. Tubonyebonye. Wiki 3 zone tukola naye ng'abantu bagamba mujje mwambale engoye ku Makapro Fashions e Nansana tuli opposite Opportunity Bank. Ekabadde kasembayo kendi mbadde nerabidde abawala abaliko ne bw'otansangawo omukozi waali si buli kimu nti nze alina okukimala kati omukozi waali tewutya manyi nze asiima abakozi tulina oyitirawo omukozi musiime naye ale tukaba tusukka waawo. God bless you, love you so much.